lwakwagala lugambo naye olunaku lwaleero nzize sijja nzize mpulira nga n'omutima gunkuba luli wadduka emisinde. Okimanyi nasula ngugumuka natuuka ewaka nga nzenna ngugumuka ebintu byo bimala ne birondoola omuntu abazze wano eno. Ebiriwa ebyo ebintu bintu ki byogambwa ebyo ebintu? Omusambwa gwe bagambye okubeera n'omusambwa kiba kubeera nakalondoozi tagenda kulondoola buli kimu. Nakugambirawo ate saagala kuddinga nabigambo nti singa oba totambulidde ku mateeka osobola okufuna obuzibu, naye oba otambudde ng'ogoberedde obukwakulizo obuli wano ate obuzibu obufunirawa. Kyova olaba nakugamba n'oba oyagala tugende mu mbuga gye tukolera emikolo gye ngabulira wabeera ebisinga nakugamba kati gwe oli free okujja. Kyova olaba okomyewo era twongere tunyumirwe ensonga wakola emikolo gyo gye walina okukola nga wakajja kati gwe wano waggula oyingira buyingizi. Singa si bano bafaani bange abaagala nnyo olugambo nze mbadde sigenda kudda. Ddembe ery'okudda n'obutadda kuba sina gwe ngamba nti komawo oba tukomawo. Nina empisa gye nayisibwa baneka mbabuulira olunaku lwe nakola sitoole eno. Nina empisa gye nayisibwamu etali ya bulijjo. Naloota ebirooto ebitakwatagana. Simanyi naawe ebyo ebintu obikutuukako ekiro n'oyisibwa mu mbeera etali ya bulijjo. Kisinziira okuloota waloota ku ki ate n'ekirala okuloota kiva ku birowoozo bya muntu. Omanyi bulijjo okoma okubeera nga n'ekintu ky'olowoozezza ennyo oba ky'ofumiitiriza oba ekikusanyudde oba ekikutiisizza kimanyi okukomawo mu birooto ebyo nokifuna mu kuloota naye nga sigamba nti ate biwasanga wano simanya ati be singa tokyayogera singa nabyo wakola ebyekisiru. Kati omukyala wa alina bye yagambako ku nze ogwo omusambwa gwo. Andi kati ensonga kigaye nti singa tokyayogera era singa nabyo byewakola nga tebiri tutogoberedde bukwakulizo era singa nekiriwo mu bulamu bwo era ne kankati singa toli wano. Lwaki wangamba siddira mu byeru wano? Obutambalano byeru obeeranga ayagala otwala amatwale. Ensonga ki wali olaba green wali olaba white kati nze nina kwambala green oba black. Sikirizibwa kwambala red na white. Oyambala engatto? Engatto nzambala. Ng'ate bagamba abantu ababeera n'ebintu modulo w'ebintu tebambala ngatto tebanaaba. Anti kati abo ababeera batiisa balabi bwagamba oyo omuntu alina kyanjawulo nnyo era ye tambala ngatto. Ate n'ekirala bino ebintu byawule twawule lubaale ku musambwa n'amayembe enjawulo nnene nnyo. Siba bino ebintu biro bizizaane. Ebyo just nagamba ekyo kibira automatic. Osobola okwogerako nabyo ali mu kisenge. Osobola okwogerako nabyo n'obigamba soke tumaliriza okunyumyako n'abazzukulu. We wajja last time nagamba ebira communication. Kati mu communicating nga tukwogera nabyo. Simanyi oyinza ky'okunyonnyola. Kati nze nfune empuliziganya wakati wange naye era nasindika communication ne bajja ne badda wali. Omukyala wo neero ddawo mu bantu n'omwenyumirizaamu. Eri atenyumiriza mukyala gwalina. Era osobola okwogera mu bantu nti nina omukazi. Ate saga nti nina omukazi. Era olwo ne yambuuza last time wano wewakobeera wano ewo nti wewangoberawo nti mbeerawo n'omusambwa. Kwa abantu abamu kye bawulira kye beetaaga owulira. Oli proud gwe toweefiira naye okyogera tofuna kusoomozebwa mu kitundu abantu b'owangaala nabo. Gwe lwaki ofaayo ku bantu b'owangaala nabo okusinga okufaayo eri obulamu bwo? Ekitegeeza boogera naye gwe tobafanako. Kati nina ekibuuzo kye njagala okubuuza. Wali obaddeko ewuwo n'ofunamu embeera ey'okusula enjala. Ogenda okugamba baneiba bona nasuza enjala oba nsuza enjala mpa ekyokulya. Lwaki otokikola? Kikwata ku nze ekyo kiri personalism kyange. Oyinza n'okuba neeswaza n'okweswaza ogenda ngamba mba. Kati kyekyo kalwaki nze mba nfaayo eri baneiba ate nga baneiba sigamba nti oba nti tupangisa nabo wano wange
nzikirizibwa okubaako kyenkwatako wano nga okitwala wa no nga njagala kikozesa saagala sooka kigamba njagala gwe mpa olukusa nzikirizibwa okukwata ku kintu nze sirina maanyi gagaba lukusa wano nsobola okuyitira omuntu wange oba osooka okwogera naye n'omuwa olukusa luli we twakola sitoole abantu ekifaananyi kino baagambanga mbu waliwo omukazi ali waggulu bale kyekino ekifaananyi ndowooza kye baalaba luli eri wemakula leka naawe nondiiza kino ndaba gwaliko yenze wano nali nkyali nali baitha nava mu saidi z'ebuyuko eyo manyiyo ebukunja ebuyuko eyo lugazi nga yala zikyankuba anti olaba mumanyi lwaki njagadde nkikwateko luli kyali kirabikirako wano bwewati kati abantu ne bagamba mu nnyumba mulimu ki atugamba nti temuyingiramu bakazi naye mu nnyumba ate kye kifaananyi ky'omukazi aliwa ebifaananyi byange muno siyingizaamu mukazi muno temuyingiramu mukazi eyasemba okugjamu muno mu nnyumba kiki oyinza okugamba abalabibo waliwo omwala yasembayo okujja baitha we bali bamuyita Janet omwala yajja embuzi yo mbadde saagala gigendamu tinyumizeeko embuzi yo omwana mbadde saagala gigendamu kuba gye byaggwera byali si birungi ku saidi naye emyoyo gyamala ne gimutaasa nti yatuuka n'ekiseera n'agwa eddalu lindako wamuleeta ng'olwedde watandika okwetaba ne guno omusambwa oba like njagalo kinnyonnyola enzija twasisinkana nga omanyi abavubuka omuwala oyo ne tutuuka ku nzikiriziganya ne tubeera naye tunula eno kunnyonnyola biveeko osobola okujja n'otula sayidi zeno zenezigye kyoyagala kaze wano ze mpulira siri seefu ebyaddala siri seefu saagadde nkulimbe muganda wange onansonyiwa okujogera mu nju yo ne kino kyekifo kyo we bakama abo bagambye tuula wano tuula omanyi awo kijja kuwa okumanya by'obuuza walina okukoma badde menye n'amateeka tuula awo manyi kyagamba omuwala we Janet najja nti nze mu kujja kwe saamanya nti agenda kujja naye mba ndi wano nga nfune nga sikaali ankubira ngamba waliwo ali ku gate akolaki waliwo ali ku gate akwagala ngamba akole ekyayingire tosose kubuuza ani safaayo kuba abantu bangi bajja wano kumbe Janet kati olwandaba nayimirawo mulyango ne mugamba togeza n'oyingira muno n'awalaza empaka nayingira buyingizi olwayingira bingi ebyatuukawo byesijja kugamba okukakkana tukola emikolo gye twakola tugenda ku mbuga ne tugezaako okwegayirira emyoyo gino naye era bamupanishinga myezi ng'ena baali balina panishinga ye obaggu anti ngwamira twayingira muwala ogwo mukago twagutta ekitonde ekikyala wano tekikola ki ekintu kyonna kyonna nga kikyala tekiyingira mu nyumba ekitonde ekikyala kyova nagambye epusi egyenna nnume enfuddu eyo nnume naawaze oli mulume toka nogwoseka buli wenkusanga onywa totamiira guno gwenywa si mwenge guno ogwammwe newankubadde likunywera mu kintu kyaffe ekibya ekyobutonde eyondeku mwe mugiyita ndeku naye nga kino ffe tugiyita ebeera nga onaga oba empaawo kale ekinywebwamu ekyobutonde naye nga mulimu byenywa totamiira tebitamiiza ate era nebiba bitamiiza gwe waliwo nsanzeko nga ntamidde anti kyeneebuuza onywa buli kaseera obeera onywa byonywa biragawo totamiira towulira hangover towulira ki ekyo tokifaako nina bannayuganda baneeno baagala nnyo okugezesa n'okukkiriza nga balabyeko waliwo abaŋŋambye mbu ebintu bino baagala obbirabako mu kamera era abamu bagamba tebiriyo kiki oyinza obbagamba
Wandyagadde bibalaga ndi bumpa olukusanga ngamba kameramani ng'agiringula enda kuddamu okubuuza ndyagadde bibalaga anti ze kasombulira ebivaamu gwe ngamba nti nze ndi wiringi y'okubalaga kyova olaba oba gwe nagamba balagamba mulala nti weewaddeyo okufiiririra abalala olw'okuba oyagala kakasa omuntu nakibuuza gwe oba nakibuuza mulala tekimbuuzaako nekyenkanze waliwo abamawulire bajja nnyo ne bambuuzabuuza ebibuuzo so ebintu ebimu weegenderezenga okwagala okugamba nti njagala abantu bamanye kyova olaba nkugamba mu bibuuzo byonna obuuzo n'okubaako wookoma olw'ensonga saagala ate ove wano enkya mutandike okugamba akavubuka kasaddaaka kavubuka kalogo naate ng'ebintu mwe mubyenonooleza oba mwe mubyesimira olina ekigambo kyogende nekinkanga wamugamba oyagala fiiririra balala namugamba nanti kati abantu abamu mwe mulina abantu bammwe aba bagobera ku bintu byammwe ebyo nti mwagala mukakase ensi era twagala tulage oyo agamba nti nagala bagwe muwe namba yange ankubire oba gwe jangu naye naye tojja namuwala jangu namulenzi ekyo za mu nsonga zino abawala bo bosobola tumabbaawo bawa ajja kunnyonnyole agaye nti nakye nalabye wali nawali naye bino ebyogamba mbu simanyi tubiteeke mu kamera nze kyova nkubuza ekibuuzo kimu weewaddeyo nze ng'okyuza ogamba omuvubuka kakanaki naawe mulage mwagala olabya okulabyalabya abalala aba ogenda kikola oba togenda kikola nono yasinga n'okulya tereero naasula ne kamera kati kambuuzeemu by the way era ngenda kwogera ku lw'abannayuganda bennyini abo waliwo abagambye nti waliwo omuntu ayinza n'obbeera awo n'agamba nti bwemba njagadde nange ofuna connection kwebyo ebintu byoyo omuvubuka nkola ndya osobola omuwa ku magezi n'omuwa connection nga wenda kugamba nti nze okufuna ono omuntu wange saamunoonya eyannoonya okitegeera yannoonya bunoonya nga ye kyova nze ndi proud gyali omuntu okuba nga amwogera musambwa mwe muguyita musambwa naye nze kati mutwala ng'omuntu wange kati eri emisambwa abaala gye bagaba kati nga gye tukolera emikolo emisambwa gyonna gye giri kuba emisambwa ya bika bisatu nagikumenyera oba namenyera gumwe muli bangi mujja nnyo wano nagamba eri omusambwa ogw'obugagga eri omusambwa ogukuuma awaka newabeerayo n'ogussanyu nzinyonyola nze olusinzirayo nembyerabira simanyi lwaki kati muli bangi mujja nnyo wano kati wekito wekibeera kisinziira musambwa kikaaki naye nga si kyangu kya kugumaintaini nga gubeezaawo eri abagigaba nga bagitunda nze sijja gamba nti bagigaba naye era tosobola twala kintu kyabwere ate kigenda kuwa ssanyu bukuumi oba bugagga abo ababitwala mu bugagga kiki kye batera owaayo nze sijja gamba nti bawaayo kino oba kiri gwegendereyo si baba basaddaako abantu betuwulira nti mba omuntu gw'osinga okwagala ate sikakasa abo baba balina ate mijiini nze oli kungasa buli kaseera mu buto walinako ekintu ekyakutuukako nga si kya bulijjo mu buto yes nalinako ekyantuukako oba empewo zakulonda ko okyalina mwana muteeyo empewo zaawukana n'omusambwa ebintu by'ekika birala nnyo ku bino era omuntu asobola na mpewo ze za kika watulimbamu alina omusambwa naye nga mpewo za kika byawukana okusinziira ku byoli okulaba naawe wali ogezeko omusaba mu bulamu bwo ng'okula kuva obuto sigendangamu ate nazikiriziganya n'amasabo gwomusambwa obeera otya ate nga tokkiriziganya mbadde sabo ebintu ebigwa mu tuluba eryo nakugambye eri emijiini omuntu asobeera ne jiini naye nalooza alina musambwa
nawe nzo kwadi tokimanyi nti omusambwa ne jini byawukana. Omuntu agula omujini ne gutta aba family ye, ne gutta abaganda be, ne gutta abaana be, ne gutta nekenyi ne gumutta. Kyofula wateri muntu abira na mujini n'avaayo n'abeera proud mu kamera. Kiri kintu kirala nnyo kyekusifu akukuta nakyo. Kitege kalize kandete kano akantu kano olabe. Ogenda letaji? Kankalete. Ogenda letaji? Njagala nkakuleetera okalabeko kana akambe. Export TV to the world.